Let's have the class of 85 cc's on the podium. 65. Okay, let's have 65 cc's on the podium. Just from starting the race, so I don't know what I'm expecting this year. So I'm just going to try my best, see how the track is going, and make sure I get first all three rounds. Nakuralero tambudde bulungi bainazuukse paka kati obudde buli era ntambulira bulungi nnyo. Bike ennungi nnyo era terina adde n'obuzibu wadde n'akamu. Omwaka guno musuubire nti mugenda omwaka ogujja ngenda mu 85 naye guno omwaka njagala kuleka nga ndi champion mu 65. Olwaleero tulina essanyu okulaba nti tukomyewo mu muzannyo guno oluvannyuma lwa season ennamba nga tuguumuddemu olw'ebintu bye tuba tukyetegekera. N'olunaku olwaleero tusaba kuludda ekyuma kyaffe ekipya ekika kya Yamaha leero twakyusizaamu bulijjo tuvuga gas leero twasizeyo tuddeko mu blues ne tuleeta ekyuma ekya Yamaha nga model 2023 omwaka guno gwennyini gwe tulimu era ng'olwaleero tukisaba kuludde tukyanjulira abawagizi baffe omwana leero lisoso kituulako.